njira muntagingire wasanya Karoli Salongo gamulengejja ne ka group ke konna kamafe bale mengo butyo tulike tutandika information bulungi nnyo nga tewali atuba ku mukono. Alright, njira muntagingire abantu betukola emirimu jejimu nga mukyali ku mulamwa, njira muntagingire ba bloggers bonna aba National Unity Platform bonna abakyali ku mulamwa. Ng'okola live abantu bakitegera kyoyogera era ne bakitwala nga bw'okyogedde. Abasigere sagala mu yoli njara ko ba bloggers abakyakola omulimu gw'okwogera benjagala. Eyasirika sirikira ddala toddanga na kudda ku line sigale kubanga twabimanya bino bijja kubeeramu. In fact ntira nnyo bagamba nti Katonda yali mulungi nnyo okuba nti omukulembeze gwe twalonda teyasooka kuyingira mu State House n'amala okwetegereza mu kimuga bikitambula otherwise yandibadde tawangaala. Kale nno Katonda mulungi nnyo asobola okulabisa ebintu nga tonnabitegera nti bigenda kubeerawo. Kale nja kwebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Bwe mmala okubeera kwekyo njala muntagingire gwe tuyita Lieutenant General James Mugira. Lieutenant General James Mugira ono ng'akiikirira amagye mu Parliament mu Parliament ya Uganda oba gye tuyita setteeserezo w'eggwanga Uganda naye abeere COVID yeeno bulungi nnyo. Njala muntagingire abazadde bonna abali e Uganda abasajja n'abakazi ngenda bo akalowoozo kali n'ekigwalo gye tuleke tugende ku video tuleke tutandike bulungi nnyo. Kale ndowooza kansoke ntumire. Njira tumira ku bannayuganda mwenna abakyalimu empeka emera abaagala enkyukakyuka mbatumidde nnyo. Njira tumira abakomuledi bannaye mwenna mwe tukola emirimu ku gino egy'enjawulo abakola bali ku TikTok mbaagala nnyo. I salute mwenna abakyala n'abaami mbaagala nnyo. Ntumidde ku bannayuganda mwenna abakyakola emirimu gya struggle nga muli ku Facebook bwenyi bw'ekitabo mbaagala nnyo. I salute you mwenna abakyagikola. Mwe balekola temuggwamu maanyi olw'ensonga nkimanyi nti ebisomooza bingi naye asigadde ku mulamwa teyeejjusa kubanga eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kati njala tutandika n'akalowoozo ka leero tulyoke tugende ku KIGULA LUJJI ndyoke nsumula information n'omuntu yeewuunya. Akalowoozo kaliwo kagenda eri mwenna abazadde kuba nkimanyi ffenna abali kuno ku mutimbagano n'abasigadde waka ffenna tulina abaana era abasoma. Naye njagala bawa akalowoozo kano nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubo naawe okyusa. Mu kalowoozo ka leero kavudde mu lufumbo wa mu lugero lugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubo okyusa. Ekivundulwa nti ffe edda abakulyako mu kyalo mutwagendanga okukwata enswa betwagendanga okukola ki betwagendanga okuziga enswa lweneebuuka oba empawu oba ensejjere twakeranga ku makya ssaawa nga nnya nga kasana kavuddeyo n'osooka n'otunula ekiswa kino kizibudde amaaso gatunudde sayidi ki ey'ekiswa eyo n'osimayo envubo ate ne tuddeyo ku ssaawa nga 10 ng'omusana gukyayaka n'osooka n'otunula amaaso gakyali mu kifo kye kimu. Bw'osanga ku saa 10 ng'amaaso gakyuse gadduze sayidira nga naye osimayo envubo okwetegekera ki ekinajja. Y'ensonga lwaki tugaa nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa. Luza mutegedde bulungi. Kati kino kye njagala abazadde mwenna mumpulirize bulungi. Kana akalowoozo kange ate njagala mukatwale. Nti bwe tugaa nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubo okyusa mba ntegeeza ki? Njagala tukkirize nti ensi bwe yali si bw'eryolwaliro ebintu bingi bikyuse. Uganda nga mugiraba nti abantu batandise ogifundamu mu byenfuna mu byemirimu na buli kimu. Kizibu nnyo omwana w'omuntu okusoma okuva ku nassale mpaka ku university n'afuna digiri n'agenda n'afuna omulimu. Kizibu nnyo Uganda olw'ensonga nti emirimu tegikyaliyo. Era buli muzadde bw'amaliriza ate anoonya nsimbi zikolera mwana ono visa kumufunira passport na visa kweyongera ogenda mu nsi z'Abawarabu oba ez'amagulu meeru ogenda okunoonya ekyo ekigulira magala eddiba. Naye ng'ate weewuunye mu nsi z'amagulu meeru emirimu egikolebwayo si gye twasoma kitegeeza kati tusoma busomi kutuuka te muntu alina identification era diguli oba diploma naye ng'ebyolina okukola mu Bulaaya si byewasoma. Kizibu nnyo. Kati ngerako gagga omuzadde ali eyo bw'obanga olina abaana abasuumusemu mu myaka nkukubiriza omulanga asomesa omwana okuva ku nassale omutuuse ku senior 4 ezo so ngenda kukkiriziganya naawe. Tulina levels 2 omwana kw'olina okuba nga at least bw'obanga omuwaze nnyo atuukeyo. Weerere omwana at least atuuka ku senior 4 oba weerere omwana atuuka ku senior 6 ebisigadde ngenda bikugamba buwulize bulungi nnyo abazadde mwenna balina abaana basuumuseemu. Ngemba nnyonnyodde nti kati okufuna omulimu mu Uganda kikwetaagisa okubanga oli genius oba ng'oli wa Luganda oba Oluganda omukono omukwano mu gavumenti ya Yoseri oba mu famire ya Yoseri. Ekitali ekyo teri munda Uganda asoma n'afuna mu pate guliyo. Kati ngenda basaba abazadde bw'oba olina omwana wo nga yamaliriza senior 6 oba yamaliriza senior 4 ngenda kukusaba mu mataata totunda bintu byo kumwongerayo waggulu nedda. Totunda bintu byo takalyo nyumba yo bintu byo bikalu kuweerera mwana kugenda ku university oba kusoma senior 6. Kola ekintu kimu oli nebaza bwendiba wendi oba nga siriiwo ojja kunnebaza. Ekisookera ddala
omuzadde yenna buli lwowerera omwana n'abanga asomye nga talina kyakola kikutuulira gwe ng'omu ne kikuddira naye buli mwana olwamusomesa n'abanga asobola okusumukamu n'asobola okwekozesa kiba kitegeeza nti gwe ofunamu kale ngenda basaba omuzadde yenna munnayuganda totunda nnyumba yo totunda ttaka lyo totunda bintu byo bikalu nti ogenda kuwerera mwana amale senior 6 oba agende ku ddiguli asome nedda ngenda basaba ekigambo kimu nga sinagenda yeeyo naawe omwana ampuliriza ngenda kusaba ekigambo kimu tube bantu bakulu ate tulooze ng'abantu bakulu tuve mu kwemulisa nti nze nasoma sisobola kukola mulimu gwa wansi eno ebulaya gye mulooza gye tuli emirimu gye tukola tetugisomanga nako mirimu mirala nnyo tebakwetaagisa ddiguli yo tebakwetaagisa ki beetaaga maanyi go mubiri gwo bwongo obwo nakwata ssaawa ebintu bibayagala tebeetaagamu simanyi diploma simanyi nasoma kiki simanyi ze nali mugezi nnyo mu chemistry ze mu science simanyi nkola history oyo kasasire musoma irrelevance tebabimanyi eno ebulaya beetaaga mubiri gwo budde bwo magezi go na ssaawa z'olina kukola bye baagala byokka tebeetaaga kumanya nti wasoma ki kubanga bye wasoma byosi baasoma birala kale ngenda kusaba tusooke tujjemu amala simanyi nasoma saagala muntu asaye nga njola kasasiro simanyi nsiika capati simanyi ntunda bijanjalo simanyi nkola mu katale nvuga boda nvuga taxi ngenda basaba abaana b'obulezi nabo bola musooke mwejjemu amalala oba wasanze obbi onakusanga okola gwe nonanga omulimu gwakusanzemu bwagenda kukusekerera aga kituyita amala gakulembera ekigo ensonga lwaki nti agenda okusekerera si agenda okuwa omulimu si agenda okukulisa si agenda okukola ki si agenda okusuza era kiddayo ku ggwe nti akusekerera aba akusekerera kukuteeka mu nsonyi naye ng'ate ensonyi sizigenda okukola ssente ojja kwetaaga okulya ojja kwetaaga okwebeezawo ne famire yo abantu bonna bakola mu butale baasoma abantu abavuga boda baasoma abatakisi baasoma abatunda emiyembe ku kkubo baasoma abayimba mu butale ebintu baasoma tulowooza tewali ataasoma abataasoma kati batono nnyo kati gobonodde eyo ngoze mu system simanyi ninda muli mu kola application tule mu office netole mu katebe maama ojja kubanga otudde ku gajjo kitegeeza nti olina okwejjamu muzeeye tisimanyi obi yansanze nga nfaanana kye tuyita mu luzungu bakiyita stop waiting for white collar jobs start your own business and don't mind about people who meet you, who your hobbies and hobbies, mind about your income of that job. Fako chintu chona chofuna mulimu ogwo. Tofa simanyi gundi yansanze mekalika girlfriends nedda fako chintu chokola nga kivaamu ensimbi. Ngaba tugamba nteri walanga wawo ne bwozimba ennyumba Masaka ng'okulira Kampala wabeera wawo. Kati wano wengenda okuva ntandike malirize akalowoozo kaalyo. Kati gwe omuzadde yenna ngenda kusaba mu kifo ky'okukwata ssente nti owerera omwana ddigula emyaka 4 oba 3 Makerere. Kwata ssente ezo ozuwa omwana oyo agenda anoonye ka bizinesi akatono k'asobola okwetandikirawo asobola okutandika omulimu yeekozese oluvannyuma ajja kusobola okweyongerayo gye bujjawo kata kuba okusoma tekukoma nawe omuzadde omwana wamaze sinya 4 ng'owulira gy'omusindika takyayira bwongo bugendayo nga n'omulimu tosuubira nti agenda gufuna lwaki likwata ssente kye tuyita capital ozimuwe agenda yeetandikirewo omulimu kagube gwa kusomba manda kagube gwa kwokya capati kagube gwa kusiika capati kagube gwa kutunda binyeebwa kubanga ensobo ekyusa amaaso nga n'envuga okyusa teri kintu kirungi kisinga kwekozesa bonna abantu abali mu kwekozesa temulowooza nti baasoma abasinga obungi tebaasoma baasalawo lumu gwe bonna ogamba nti olinza omulimu okola application ofune omulimu teri agenda kuwa mulimu njagala kuwa ekyokulabirako mu Uganda abantu abasinga okukozesa abantu betuyita ba CEO abalina bizinesi zaabwe abasinga obungi tebaasoma muje mutwala application omuntu gotwalira application ajja kugamba you are overqualified sinasirize ngenda kuwa kyofuna nti osanga mu business singo bungi mu arcade nga nanyini arcade teyasoma abakola mbona baasoma nenga bakosa teyasoma waki yamanye kizibu kye kyofuna nti osanga company singo bungi nga zikozesa abantu nenga nanyini company okusoma kwa munguba nenga atayina business yagitandikawo gwe kyokyo omulala akikola kati gobono kyangwe simanyi nasoma sobola kwetandikawo business oba omala biseera ngenda kugamba toyonoona ssente zo mbowerera mwana agenda ku diguli omwana bamaze senior 4 akiri mukwatire capital atandike business bamaze senior 6 quarter center atandike business eyende abantu notono abaana abobuwala n'abobulezi muve malala teri kintu kibinga kikyo ate teri mulimu kyafu nga togufunamu omulimu okubeera omukyafu nga togufunamu naye ekintu kyonna bwe kiba nga osobola kifunamu ensimbi kiba kikumala tolinda kirala kubanga teri muntu agenda kuwa mulimu akusasule ate ng'omuwerako amateeka oba oyagala okufuuka bosi kulwo wetandikira omulimu so kyenva mbagamba temwonoona ssente zammwe nga muwera abaana gasemegera ku diguli mu Uganda teri ejja kufuna mulimu
kubanga buli mwaka kitono nnyo miliyoni 4 zitikibwa nga zina degree diploma certificate nenga tekuli ayina mulimu okujjako bo ogenda okunoonya ate yabagenda bawo emirimu. So mwabazade mbere creative nnyo temono na nsimbi at least mwabana capital batandike emirimu mbakubiriza okuba nti beetowaze baleme kweteeka mu malala. Tekabadde akaloozo ka leero tugenze ku KIGULA LUJJI. Kansulenti buli muntu gwe natumye yenna bamutuusizza wano kubanga video saagala giddamu. Benna tumye okuba okundeetera mubaleete wano saagala baddamu. Tugenze maaso mu KIGULA LUJJI kya leero. Mu KIGULA LUJJI kya leero njala soko okwebaza bannayuganda mwenna abakyali mu struggle. Naddala be tuyita aboogezi ku mitimbagano egy'enjawulo. Mwebale kukola mirimu gino kubanga si kyangu. Kansooke mbazzeeyo ko kebabaga kye tuta flashback mbajjukize then tulyoke tugende ku KIGULA LUJJI kya leero. Wetwatandika struggle eno mu mwaka ogwa 2018-2019 okutukira 2021 oba 2022 twali aboogezi bangi ku mitimbagano ku lw'enkyukakyuka. Nga ne space obessa ogenda okukolera video ekuwa challenge okukola video olw'obungi bwa video ezibeera ku live. Ogwo omudigido ne tuguyita mu bulume. Ne tutuuka mu kulonda akalulu twali bangi nnyo. Ne batubba akalulu Kyagulanyi yawangula ebitundu 75 ku buli 100. Nenga mission yali nti akalulu bakatubba abasinga obungi bazikire bagwemu amaanyi era mwaki abasinga obungi ne bakomaawo. Farama nti struggle si ya lunaku lumu yabanga ddene twasigala twogera. Naye gulwaki weewuunya nti fa basigala twogera kuba lwe twalingako abantu nga 50 bakola video lunaku nga buli mwakola akola video ajja nayogera buli omu ngake naye kati weewuunya abantu abasigalawo abatono lwaki ate babalwanyisa. Nga n'akabinja kabalwanyisa ke kabinja akaasirika wetugendera mu KIGULA LUJJI kya leero mulyoke mumpulirize nga mazombe baza mwenna aboogera ku mutimbagano. Mu KIGULA LUJJI kya leero ngina bategeeza nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Buno bubaka njala bugende mwenna abakyali mu struggle. Omweyogereze takusuuza kayanzi. Olw'ensonga nti kambuukire jjajja wange wabuukidde oba kambuukire mukulu wange wabuukidde ebiseera ebisinga ofunamu obuzibu bwatomanya banga kiri amazenga abuukire wantu awo oba ddi lwabuuka na budde ki. Kati gwe muganda wange akyali ku social media ng'okyaweereza obubaka obuzoganya obulabisa yoseriti bahabura tabasira mutano wakali kyensire tubazizidde ne government ye. Nkusaba n'obuwombeefu toddamu kuwuliriza bigambo by'abaseddekezi abali ku social media abaafuula nti bankyukakyuka bakwogerako oba kuvuma oba kukola ki gumya mutwe kubanga enywera yenna. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu struggle muno mwalimu abantu abali bazze okwenoonyeza ebyabwe nga kati bakyalimu nga kibakwasa ennaku okuba nti bo we baakoma we balina okukoma fe abaasigala nga tugenda mu maaso kuba twalina waaka we tugenda mu maaso. So kati gwe omuntu waliyo ng'obadde okola video ne bakuluma empindi ku mabega ng'obadde okyazikola nkukubiriza omulanga tova ku mulamwa ku lw'ensi yo eri abantu bakirumira mpiyi bbiri abamanyi omusota ogulina emitwe ebiri. Abantu mu struggle balina emitwe ebiri bangi nnyo ng'ewa Museveni afunayo ssente ne mu struggle afunayo ssente kati nga kyalina okukola alina kuba gwalemedde ku mulamwa. Kati ngenda kugamba ku lw'eggwanga lyo ne ku lwa famire yo ne ku lwa bannayuganda b'olumiro basasobola kweyogerera sigala ku mulamwa. Oba kugamba nti oli mubbi oli mutemu oli musezi naye ng'okimanyi mutima gwo tokiriimu. Please keep on kubanga ebivumo tebimenya ggumba. Oli ne mwana akuvuma atya nkimanyi osobola okufunamu enkenyera naye nkubuulira tova ku mulamwa. Bannayuganda bangi abatasobola kweyogerera. Bannayuganda abangi abatasobola kufuna information. Bannayuganda bangi abafiiriddwa ensimbi zaabwe abafiiriddwa amataka gaabwe obusambatuko obutuuse abantu bafa teryayogera. Kati gwe banagaana okwogera bakulima empindi ku mabega naye ng'ate akulima empindi ku mabega tasobola kujja kukola dedaivu eddakiika 15. Nkugambye tova ku mulamwa. Let them talk baleke boogere bajja kukuwa kuba tukimanyi nti bakirumira mpiri bbiri tebaggwamu. Mbagambye twatandika 2018 twali abantu bangi naye kati bw'olaba nga tusigadde abantu abatasukka bantu 5 nga tukyakola video ng'ate n'abataano abatulwanyisa bagamba nti bali mu struggle kitegeeza nti gw'oli ku mulamwa leka bo basigale eyo nga bakola balina okukola ffe tugende mu maaso kubanga amamesi amangi tegeesimira bonna. Tolwana na biyenje ng'olina dduumu keera ku makya go information yo tambula kubanga tukimanyi bangi nnyo abalina ennugu olw'okuba nti mujja ne mukola live. Tukimanyi nti eryali balina ennugu nga basasula okubayizikiza mulimu okwogera ku bantu abo mu gavumenti abo nabo gye bali. Eri abantu nga be ekigendera kyabwe kyali kyakulabika ku social media baalabika kyaggwa. Kati gwalina ekyokulwanyisa eggwanga n'okusevinga eggwanga lyo.
nkugamba kikole ensonga lwaki ono kikola buli lunaku Museveni spending millions zitaka wansi wa 300 ku TV ku radio ne mu ba public figures okudefendinga ekintu kyekivundu n'obulubwe babba kati obanga gwe tewali akusasula ne 10 ngokera n'okwata data ne Facebook account yo nojja noyogera ensonga zo kimanye nti ekintu ky'otwanyisa kinene kati obanga spending millions 3 on daily basis gwe ngojja noyogera nga toyinaako gw'osabye sente toyinaako gw'owalampye ng'okola information va ku mirambo egitambula kubanga abantu amu bafu lwakuba bali mu okuziikibwa nkiddamu abantu amu bafu bali mu okuziikibwa batambula naye nga bafu lujja lwamu nnyindo olwekula wekka ate buli muntu olina olubimbi lwo kwata enkumbi yo genda olime okole ky'olina okukola ng'omuntu va ku bantu ojja basobola kati ngenda bagamba buli muntu ali ku social media nga okusigalako okyakola bannange musigale ku mulamwa temuvaako era njala kubaza abantu bali wammanga bakyakola emirimu gino wammanga njala kubaza muganda wange pato Uganda we balikola niwankubadde ebisomoozo bingi kojja omugezi we balikola wadde ebisomoozo bingi ASP William Asimu we balikola wadde ebisomoozo bingi muganda wange Masawa Faustin we balikola wadde ebisomoozo bingi tulina abakyala bali ku TikTok waliwo muganda wange Nisima Gift waliwo Nobomutandivara n'abala bangi nnyo bali kyali ku TikTok abakyakola emirimu gino mwe balikola nabe simenye manya kubanga amanya mangi nnyo mwe balikola nammwe abakyasigadde mu struggle mwe balikola n'abali ku ground abakola emirimu gy'oku ground kuba basinga omungi tuli mu diaspora kyali abali ku ground nga mukola emirimu gya struggle mwe bali nnyo balire ddala muve mu ntalo tuzoganye omusajja mpaka temugwa maanyi so mukalowoozo kale omwegereza takusula kayita kusuza kayanzi mukole emirimu gyammwe abantu bangi basasulwa okuzikiza struggle mbagambye nga tutandika twali abantu abasukka 50 nga nekisawo okulya video esobola okubula wogikolera naye kati balaga luddawa abasigadde batawera 10 ate lwaki mbalwanyisa ate nga abalwanyisa bantu abasirika kati lwaki yasirika ate alwanyisa ayogera kyenavaga nti bw'osanga ng'emirambo nga gitudde mu limbo nga gyogera oyitanga okubanga tumanyi kibateeseza balamu kati tusigale nga tugenda mu maaso muleme kuba nti muva ku mulamwa abantu abali ku ground bakyakola video mbebaza nnyo kubanga si kyankubira ku ground mwe bali kukola era mwe bali kukolera ddala temuva ku mulamwa tebaba kutiisatiisa so nno kyekibadde ekigolo gikyalero olw'ensonga nti abantu bangi bazoganya abantu bajja ku mulamwa naye mwe bali kukola temuva ku mulamwa kubanga ffe kyetwetaaga okubanga tuwulira abasigadde tujja kuba tugenda mu maaso kekabadde ekigolo gikyalero mukama bankuumire tutandike video butereevu tutandise tutya ndowooza kantandike n'enjega eguddewo nga obudde buli malya ga misana Endobesu njala mu jimpeere Uganda Police nzize nkola video nga mbagamba nti eggwanga liri mu kaseera ak'akazigizigi babatega ebivulu n'obatega amabaala temulima kumanya information bweri nabagamba nti amagye masasule polisi sinsasule n'ebitongole ebirala n'abasawo sibasasule nga mulooza nsaaga nenzija ne mbagamba nti banka zennyini abazikolamu babbi era balina ebinja by'abantu bategeezaako nti waliwo omuntu ajja n'akima ssente mu banka afulumya essaawa zino agenda bwate abantu bangi bafunye obuzibu naye information eyo ku radio ne TV teyogerwako olw'okuba nti bannayuganda naye ekinneewunyisizza ye muyindi akubiddwa essasi ku Parliament Avenue ne bigenda all over social media kubanga muyindi nenga bannayuganda bangi okwetoola eggwanga bakubibwa amasasi babiwako ssente ku banka ez'enjawulo nga bakafuluma teri aboogerako reason being abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda balina okubbibwa ngera sooka kubuuza omwogezi wa poliisi nammwe mwenna badde ku social media temukimanyi nti nzize nkola video nga baga nti abannayuganda babbibwako ssente nga bava mu banka olw'olufuluma banka bw'ati ne bamukwata babbi ne bamukidinappinga ne ssente bazitwala bamuggyako ssente bagenda bate temukimanyi kati njala kubuuza Ugandan Police mutuukiddewo omwogezi wa poliisi omyo ku mwogezi wa poliisi naye najja nayogera ebigambo naye njagala mudde omuwulize statement y'omusajja wa poliisi gy'akoze nga tekwatagana omanyi nze ntunula nnyo abantu bali poliisi statement ze mukoze tezikwatagana zaawukana bulungi ziringa ng'empale za Museveni kubanga byomwogedde tebikwatagana nze ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka ngende ku information endala
Ngemba gati bannayuganda bangi babbibwa mu banka nga bakafuluma teri ayogera kuba masasi teri ayogera ngera kubuuza omwongezi wa police ayogedde bulungi nebyo ayogedde bina tebikwatagana byawukana mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti all financial institutions oba ebitongole byonna ebiddukanya okufulumya n'okutambuza ensimbi mu ggwanga being it microfinance saving scheme banks oba ebitongole byonna bibeera n'abasirikale ku luggi olusookerwako ng'oyingira lutuyita wankaki abasirikale ebitongole ebya bulijjo bya private companies private security companies ate mule nombeeramu wa poliisi abasirikale bano babeera ne metal detectors ze bakuyisaako mu kifuba mu mpale ku bigere okudetectinga oba tolina kintu kyonna kya kyuma ky'oyingiza era buli kimu okyanjula ali ku mmeeza ebyo bibeerawo kye mwagala tugamba nti banka eno omuyindi wabadde manerenda gomuga tewaliwo omusirikale yenna abadde akuma kwaza ku mulyango ogwo omusirikale wa poliisi ayingire ajje mundu akuba omuyindi amasasi tewabaddewo basirikale baaza ngenda gamba public mwabali abatudde temanyi kigenda mu maaso mu Uganda weri yavaawo dda tuli mu state of kwagamaya ekiri e Somalia kyekiri e Uganda wakwata musobola kitegeera njagala bagamba oyo muyindi bamusse bussi mbuuza lwaki bamusse eyo sa accident simanyi abadde abangi ba miliyoni bbiri zigwa munedda bw'obanga buli poliisi buli kitongole kyonna ekikwasaganya kebera flexible beerako n'omusirikale akukebera omuyindi alina kampuni etambuza ssente okuzifulumya abeera atya nga talina muntu asobola mukebera omusirikale ayingidde atya n'emmundu omusirikale ayingidde atya n'emmundu atuuka ojjijja okuba omusajja amasasi amutte nga tewaliwo wa security enaamucekinze kyekibuuzo kinjala okubuuza abakozi ba poliisi omusajja ayingidde atya n'emmundu okutuuka mu kittavu nakuba omusajja amasasi nga ekyo kimanyi banka zonna kebere forex bureau kubeerako private security companies ezina metal detectors n'okwandula buli kintu kyonna ky'oyingire nayo ky'ogamba ennaku zino owa poliisi bw'aba omuntu yenna asobola okuyingira mu banka n'emmundu kinjala okubuuza babodegaadi bo balaze ludda wa kuba nze njala buli muntu yenna yayingiddeko mu banka oba mu microfinance oba mu forex bureau kubeerako abasirikale abayina mental detectors zino ez'obuuma wepona zino zibayingiramu obuyingizi ojala kunga nti ku Parliament Avenue kweyo bank oba mwemanirenda wabadde tewabaddewo private security guard babadde bakebera mu kubeera musajja ntayingire n'emmundu kyekibuuzo kyokka kyenjagadde obabuuza kyokka sigenda kukola birala byonna naye nabagamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka Uganda munagitegeera nti etabangusi yava weyina okubeera mujja kumala kuwuliza statement Yoseri yagambye bw'ati nti ye obayingira amagye bafunanga omusaala gubamala naye kati tebalina musaala gumala gwe basobola kuwa basirikale kubanga oba omusaala omungi basobola okwonooneka eyo statement yabadde ntegeke ng'asindika obubaka eri abasirikale nti abasere n'okubongeza teri sere ze bagenda bongeza mutwala gwe omusaala omutono naye teguliwo naye ate mujjukire bwe twali tutandika omwaka guno Yoseri kennyini yagamba bagenda kwongeza okuva ku private okutuuka ku geno waggulu kiki ekyaddako byoya byanswa bye basuubiza kuba sente teziriiwo naye nze mbagamba mpola jjiisa obusera ekigenda otwala mu 7 tekigenda kubeera kinene nnyo kitono nnyo tomusobola nti taka zigenda kujja zisimbaawo kitono nnyo ekigenda okuddusa mu 7 ngenda kugisimufungiza ate kigenda kuba mu system yennyini fe tusindika ekyaffe mujja kitegeera kati bwe muwuza statement z'omusajja tisimanya mujja tegera Uganda bagenda kuba abantu amasasi ng'abajjako ensimbi kubanga bagamba mulina emmundu mwenoonyeze mweyigire kati kyekigenda maaso nenze kyembuuzizza eyo kampuni yebaddewola ssente tebalinawo private security guard abadde akebera mundu kuba ne ku banka esinga obungi kuliko abasecurity abakuuma abalina mental detectors olaba ne mu disco waliyo mental detectors olina akukebera oba toyingirira kisi kyonna naye ate wano amukubi atya essase mundu agiyisizaawo atya buleni za mmonka otuvuddewo tugenze ku nsonga endala nga bwe nabagamba nti Yoseri obuyinza yabukwata n'abuwa mutabani we Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga ndowooza mugenda mukira bulungi nnyo naye before nga sindagenda ku nsonga eyo mwenna mulabe omuvubuka atambula wajalaga buli wamu naye kisinga okunnyumira omukulu ono atambula mu kisiikirize ekitali kiki ensi bwe bayakugaana
ne bwe weesiga akaziga ensi yakugaana. Muhoozi ne kitaawo mutu weesibako bwesibi kati mutuleepinga buleepinzi. In fact, let me state this statement. Yoweri Kaguta Museveni and your family, you are just tying yourself on Ugandans. We are very tired. In fact, now you are raping us. You are sexually harassing Ugandans because we are tired of you. Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as their next president, but you rigged the elections, forcefully, you install yourself into power. Right now, you are using billions of money to calm down Ugandans by putting all over the country or deploying spies to spy on Ugandans so that you can stop demonstrations and some armed forces. But let me tell you, even if you assemble your son, is not wanted, is not loved. There are so many signs which have been shown on social media. Your boy is moving around the country, spending a lot of money, but people, they hate him and they hate you too. Mukuru, wasindise mutabani wo, bwetubatu omuntu bwagenda okulambula, ng'agenda okulambula ekintu, ayina okukirambulira mu ssa. Watugaba mutabani wo ye advisor ku by'amagye. Musemateeka wa Uganda agamba bw'ati, teri mujaasi yenna akyali mu kusavinga amagye akkirizibwa kwetaba mu kintu kyonna kya byabufuzi eri abantu ba bulijjo. Ekyo ssemateeka akyogera. Teri muntu yenna akkirizibwa kulambula mirimu gya gavumenti nga si mukungu wa gavumenti oba nga si mukozi wa gavumenti oba nga si minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo. Mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba mutamiivu wa ddanga atambula okwetoola eggwanga akuba kampeni azikubanga ani era musaaki. Kyekibuuzo ekisooka. Yazze mu Kampala okulambula empompogoma eziri mu nguudo z'e Kampala. Yazirambudde ngaani kubanga si ye Minister of Works and Transport, si ye Road Mayor, si Executive Director, yazirambudde ngaani. Is just a mere grown-up general. Atalina wadde lukusa kuyingira mu office yonna ey'aba civilian. Yazze mu Kampala yambudde ngaani. In fact, okujjako basajja mujoga temujoga muweta mpisi kundi. Omusajja najja nga yasuze ku mwenge nga ujje nwojo najja mu Kampala okulambula Kampala nga n'enguudo zonna mu Kimiti zibadde nfu naye nga teri wadde embuzi mu kubira jjambo wadde ogamba nti nga teri wadde. Gwe n'osigala ng'okyesula nti abantu bakwagala. Abantu twabako wadda mutwesibako mutuleepinga ku makyalo olw'eggulo. Muleepize eggwanga mulibbi. Mulikoze buli kimu kimwagala neera mukyalemeddeko. N'otuuka mu Kampala twali wadde embaata ekkubira bbayi. Nenga gojja njira kubuuza bwageza okulambula wagirambudde ngaani okulambula ebinnya bye mu Kampala. Gwe Minister of Works, gwe RDC, gwe Executive Director, gwe Mayor. Kubanga cow mentality, you don't study things before you act. Kati ekisookera ddala wazze okulambula nga ne Minister wa Works General Katumba Wamala taliiko. Wabadde musaaki muwajjidde mulekerawo okweswaza. Nabagaba n'abantu tebaasoma obwongo tebalina. Waliwo ebintu byotunula nzomanyi nga tubise bisinga ntya nnyo omuntu atalina nsonyi abeera mu bijjira kubuuza. Omutamiivu wa ddanga anywa n'eccupa n'azimeketa wadde ojja okulambula ebirimu mu Kampala ngaani azivu kubanga ne Museveni bwe yakuwa obuyinza yalina okukola transfer of power ne bakutwala mu parliament n'olayira tolayirangako. Naye nze good enough hope yange n'essuubi lyange keep on exposing yourself. Ekijja mu ku-exposing ojja kifuna. Nkiddamu gezaako nnyo okulambula w'olambulidde naye obutebe bukulindiridde ojja bufuna bulungi nnyo. Omanyi mu okutegera kwammwe kwa Munguba mutegera amaze kulabako naye ogiro gy'eyengala by'ogitambuza ekinaava mu yebirako ojja kitegeeza. Ojja kumanya lwaki enkoko zingira 12 tezirya kyaggulu. Ojja kumanya ekyagaana embwa okuseka n'ebogula bwogozi. Ogiro oleeta eyengala byo n'otulevu otukulinga otw'embuzi esabalaavu. Tumukalula amaaso ng'ente esalalo leerwe. Mwona n'agiriranga alidde kaamula lyataliwo ng'ojoyogera mu public. Mutubaddeko mwonoonye ensi yaffe sente zonna muzoonoonye mujja kiro zaako mujja kiwulira awo nawo sigenda kulwawo. Njagadde babuuza agenze mu Kampala ngaani okulambula ebinnya. Obadde obeera ludda wa? Obadde tobiraba? Awo nawo nvuddewo. Eno message njagala egende eri abatambuze mwenna okwetoola ensi yonna ng'oli munna Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo.
Kansulenti Yoseriti bahabulwa otuuse ne family yonna. Eno message njagala egendi bannayuganda mwenna batambuze ng'olina passport ng'otambula. Buno obubaka njagala obulize bulungi nnyo. Bannayuganda abasinga obungi mwagala enkyukakyuka. Newankubadde muli mu kwekweka okw'ekika ekya waggulu n'okutya. Negwe wenna ng'oli mu struggle nga face ye emanyikiddwa. Ng'okola obutambi buno bwe twogererako, oba obeera mu meeting ez'enkyukakyuka oba ekintu kyonna. Naawe abadde ku ground ng'osuubira okutambula, buno obubaka bubwo. Yoseriti bahabulwa tabasira mutano wakale kinsireto zizide nsanga bisibe na nyine kabuyonje etambula. Wachi mwebuuza ensimbi ziyessa mu kawulu akaga ake Kenya yali azaagaza ki. Nabagamba nti ono musajja agezezzaako okwetolooza buli omu ebyokwerinda byone bikyagaanya okunywera. Njala tegeeze gwanga lotegeeza bannayuganda mwenna abali wakana bali mu diaspora nti ekkubo limbadde musigaza lyokka okuyitamu lye bayita ery'e Kenya nalyo lyafudde bwefufulu bwefu. Lyafudde litya mumpulirize. Yoseri ne mukwano gwe bayita Ruto which ewedde ku Lwokutaano basinkana ne bakkiriziganya era which ewedde ku Lwokutaano njala bategeeza mu butongole nti ku Kenyatta International Airport e Nairobi Ruto ne Museveni bakkiriziganya ne bawa ebitongole bino wammanga office ku kisaawe ekya Kenyatta International Airport. Muno mwamule ekitongole ekya Internal Security Organization, that is ESO, kwekuli ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence CMI, kwekuli ekitongole ekya ESO ekya External Security Organization, bye bitongole bisatu birina office ku Kenyatta International Airport nga bikolagana wamu ne migration ye Kenya. Omuntu yena bango ba mu diaspora obanga ove Uganda ng'ofuluma ogenda kuyita Kenya, buli lw'oteeka mu passport yo nga ya Uganda oba ne batakutegeera basooka ne bakusindika mu office eyo eya bine bitongole to verify you n'okumanya bakwagala bate bakwagala. Kati mwe bali mu diaspora ng'obadde oyita Kenya nkuwagaabwa sooka oyimirizemu olw'ensonga nti ISO CMI ne ESO officially bafunye office ku Kenyatta International Airport nga buli muntu yenna ayingira eggwanga erya Kenya ng'ayita ku kisaawe ekyo passport yo ligiteekamu bakugamba bugambi tugoberere nga bakutwala mu office za ISO ne CMI to verify nti oba oli omu kwabe banoonya era batoli ku omu ku banoonya bakuta n'ogenda obanga oli omu kwabo ku banoonya bago basuubiriza kuba n'essimu zo bazikuggyako to cross check your social media platform kasita bakusanga obadde okoli active social media ng'owakanya gavumenti be bantu abasinga obungi kati ababulira e Nairobi nga temutegedde Abannayuganda bangi nnyo babulidde nnyo e Nairobi nga bafamire zaabwe tezitegedde babulidde ludda wasonyera bangamba nti Kenya right now is not safe olw'ensonga nti Yoseri yakkiriziganyizza ne munne gwe yakubira akalulu Ruto okuba nti ebitongole bino ekya ISO CMI ne ESO kati kina officially office ku Kenyatta International Airport gye bagenda okubanga bakunyiza Bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Awo nawo nvuddewo. Enzikiriziganya eno yatuukibwako olw'ensonga nti Museveni akimanyi nti bwe yali nga balwanyisa omugenzi Obote n'Amin bakozesanga nnyo ensi ez'omulirwano omwali Kenya ne Tanzania okuggala enzigi zonna eri abalabe baayita abalabe Museveni. Kyovula nti ennaku zino atiitirira nnyo n'omukulu Ruto weppo n'omukyala ow'e Tanzania okuba nti emikwesese bo gye baakozesa mu kuggyako gavumenti ziri agiyambisa ogizibikira okuba nga tewa muntu yenna asobola kusiisira mu bitundu ebyo ng'asobola okuba nti akola emirimu gy'okuyeekera oba okwagala okuggyako gavumenti ya Yoseri tibaabulwa lutabasira mutano wa Kalekezi. Yenna akola kimanye nti ebintu ebyo obitegeera bulungi nnyo nga bwe biri. Ndowooza kansooka empisewa akantu k'omuvubuka ono gwe bayita Balista Timo njala mukasale mukamuweereze. Muganda nkulamusizza nnyo kansooka nti oli bulungi naye eno message njagala ogitwale nti ya mugaso nnyo gy'oli. Nfunye amawulire agandaga nti oba kansooka nga sinagenda yeeyo. Uganda buli Munnayuganda yenna ng'okimanyi nti oli wankyukakyuka wadde bakumanyi bate bakumanyi. Togezanga nozza omusango n'ogamba nti ogenda mu nsi z'Abawarabu obeereyo mirembe oba ofune refugee status oba ofuuka asylum seeker mu nsi z'Abawarabu. It is impossible. Ensi z'Abawarabu ezimu tezaasayininga international treaties eza Geneva ezisobola okukuuma abantu abasaba asylum mu ngeri yonna esoboka.
kati gwe muna Uganda ali togezanga n'okwata akatabo kontodduka Uganda wabya bufuzi obozizo omusango kyogenda mu nsi ez'abawalabu ezimu togenda funa buvuna bwenkanya bajja kukwata bakuzeeka kati mu ngeri erimu eggwanga erya United Arab Emirates lyasayininga endagaano ya extradition wakati wa Museveni ne Yoseri ekyusa abazibe misango bwabanga oli bamwagala e Kampala ne Dubai bayina omuntu gwetaaga nga azze misango Uganda emukwata nemuwaayo kati njala tegeeza munda bana Uganda bali Dubai n'abali Uganda nti endagaano eno wakati wa Uganda ne Dubai ey'okukyusa abasibe weri so muganda wange Balista Timo kana eno information yo wotwogerere sawa zino munaku ntono nnyo oba wiiche ejja ng'eggwako ensonda zange zesigika mu kitongole ekya International Police Interpol ntegezeddwako nti fayiro yo ya sanctioningiddwa already ng'erinze kuweerezebwa mu ggwanga erya UAE basobole okuba nti bakuzza e Uganda naye nga tebannakuzza oyinza okufuna essimu ey'omuntu omu state agent nga kubira akutegeeza nti ayagala kwogeramu naawe ku nsonga ezikwatagana ku biki ebyaliwo ku bigambo by'oyogera ku social media mujjukire nti oba naawe jjukira nti abantu bangi bannayuganda bazze bafa nga battibwa mu nfa nga Isma Olaxas gye yafuddemu nga gavumenti eremu okunnyonnyola butya baani abasse abantu abo era nakati ripooti zifulumanga era egeza nnyo okuteeka emisango ku bantu abasinga obungi abayisiraamu basajja batu ne basibirwa emabega y'emitayimbwa nga naye nga n'emisango tebagimanyiiko kino kye tuyite okuba nti bakwata embwa ne bagisuula ku jirikiti kati muganda wange njala kugamba nti gye bunaakomekeza oyinza okufuuka ejjirikiti ku musango gw'omugenzi Isima ng'omubiri gw'omusango bayinza okugumalira mu ggwe kanjala kutegeeza nti fayiro yo already ya sanctioningiddwa eri ku Interpol naye before waliwo omuntu ayinza okukubira essimu ng'akusendasenda okwogera naawe sinakiridde e Kampala nga fayiro eri tinagenda Dubai okuzzaayo ng'akusikiriza ogende naye mu kuddayo kyonna ekinaakutuukako ogenda fuuka jirikiti mu musa kubanga nabo bakyabuliddwa ani gwe bassaako omusango guno naye njala kugamba ekigambo kimu statement ze wakola nga omugenzi Isima Katonda amaze omujjulula ziba beesinzeeko okukola fayiro gye batadde ku Interpol statement ze wakola kati gano nkuwagaabwa bw'oba okimanyi nti mu mutima gwo tewali mu kintu kino nkusaba obere mukkakkamu topapala bigambo toyogera ky'otamanyi yogera ekikuli mu mutima gwo ng'okimanyi nti sali mu kintu kino era weekwase Mukama Katonda towuliriza bigambo by'abantu beera nga bw'olina okubeera ng'omuntu atalina musango naye bw'okola ensobi muganda wange wandifuuka ejjirikiti kwe bagenda okussa omusango ogwo era gukutulemu kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti enkozesa y'emisango mu Uganda nzibu nnyo okusinzira ku biki ebiba byapeninze mu ggwanga so ekintu ekyabaddewo kyatudde mu gavumenti banoonya jirikiti kwe bagenda okisuulako bakimuteekeko abeereko so njagadde kutegeeza nga Munnayuganda nga muganda wange mbadde sala sirikira information nenjikuwa nti fayiro yo ya sanctioningiddwa dda eri ku Interpol era eteekuba nga yasindisiddwa e Dubai so njala obere careful nnyo saagala opape bw'obanga ekintu kintu wakiriimu please calm down topapa na ekirala ngenda kusaba bwe kiba kisoboka essaawa zino sooka weesonyiwa social media okukola kye tuyita contradictional statements tokola contradictional statement don't contradict yourself tokola statements zikyusa oba kubanga olwana abantu nebikirala nga nsembayo nkuveeko ku social media kuliko abantu bangi buli omu ajja atola statement yagikole nga bw'ayagala gikyuseemu si buli muntu nti ogenda muddamu akogeddeko ekintu nedda leka abantu boogere gwe kyoli okimanyi todda mu bantu nkiddamu leka abantu boogere todda mu bantu nkimanyi oli mwogezi mulungi osobola okudda mu buli muntu naye bwe tuba tutambula mu ŋŋendo tusanga ebizibu bingi nnyo oba tusanga embwa nnyingi naye si buli mbwa ekuboggera nti ogenda gikasukira ejjinja okoleramu ensobi
ojja kuba ejjinja embwemu ebogole eyitezindazo nga 10 ojja kukomekkereza nga zikoze ekizikulumye kale mugani jala kutegeeza wadde ku social media lumogeze mulungi kakkana todda mu buli muntu bantu baleke bogere bwe banako bajja kuvaako nenga njagadde okubako obwo essimu egenda kukubibwa essimu ene kukubibwa ebigenda okugamba ojja biwulira naye nga file yo gimanye nti gyeri omusango baagala gussa kuggwe era gye binaakoma mukama katonda n'abamanyi naye ebisigadde byonna weekwase mukama katonda bw'obanga oli mutuufu buli kimu kijja kuggwa naawe information yo ngimaze kati njagala genda ku kiki ekyabadde ekigenda maaso nzize nkola video nyingi wano ku social media nga mbategeeza ku nsonga ezimu oba endala wano wenjagala mwotagingire Kakande Pastor Janet Museveni Natasha Muhozi Salim Sale Diana Museveni Sebalamu Segawa n'abantu abalala Katonda tuwa obutonde kye tuyita nature era yatonde ensi eno nga buli kimu bwakitonze bwe kirina okuba naye ffe abatabanguzi tutabangula ebintu bingi nnyo we twogerera Uganda eyali ekkula oba kye tuyita Pearl of Africa efuuse ekisekerirwa olw'obukulembeze obw'omunguuba n'obutayagaliza obuli mu Uganda n'obujoozi n'obutamanya ebiri mu Uganda omululu gususse ekisookera ddala entambula yasanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka n'oluva e Masaka okudda e Kampala ng'amazzi gamaze okusalako oluguudo lweppo n'okwonoona omugga Katonga n'egukutulamu ekyo si kyekyoka eri gye badde batadde alternative route okuyisaayo emmotoka ate yo weesaana essala z'amaanyi okubanga wafunnywa kubanga oluguudo lwe baalase nti abantu bagenda okuyita olw'essembabula ate kuliko emigga emikambwe nnyo Katonga njala sooka kugaba abasajja bayinula mwenna abali kuno ssaawa zino era ngenda kusaba Parliament ya Uganda temugeza ne muyisa ssente oba yunula temugeza ne muyisa ssente okukola omugga Katonga oba okukola oluguudo lw'e Masaka olwaliro b'enkya obadde please temuyisa ssente ezo musooke muzireke nsaba Parliament yunula temusooka kukwata ssente za muwa musolo okukola luguudo lw'e Masaka oba kukola Katonga no musooke muzireke ensonga zino wammanga zengendo bawa zigenda okumala egoye mu kibya Uganda yensi mu nsi yonna ne mu East Africa erina ekkubo erimu erigenda emugga ate nga liri kuzza tetulinawo alternative routes zigenda mu nsenda ezigenda mu bitundu ebirala katugamba oluguudo lw'e Masaka lulina luutu emu Kampala Busega Masaka tekuliko oluguudo olulala Mityana tulina oluguudo lumu nti Mityana tekuliko oluguudo olulagguka Mityana bwe tugenda bombolodi yoyo bwe tugenda nti jinjalodi yo tekuliko nguudo ku myaka 37 oba ku myaka 5 ku myaka gye tugenda okweza Uganda nga batwetongodde tulina ebizibu bingi nnyo olw'endowooza ennaffe y'abakulembeze abalowoleza okumpi n'ebisibe byabwe abatasobola kwebuuza kino kijja kirala kitemutekawo ssente 1 njagala mu mazima ga Katonda mu ggulu nga n'obukuba butonyerera njagala yindula etubuulire yali efunyeeko schematics z'emigga egiri ku luguudo lw'e Masaka bwe njogera ekigambo schematics kigambo ky'abazimbi naye yeberanga map y'ekintu ky'ogenda okukola yunula muyina schematics z'omugga Katonga ensibuko yaagwo mu musana gutambuza gutya amazzi mu nkuba gutambuza gutya amazzi yinula temukirina kebere Minister of Works and Transport temuyina schematics za mugga Katonga gye gusibuka engeri gye gutambuza amazzi ku musana ne mu nkuba temukirina temulina lukolizo tezirina kubanga mwenna abasinga obungi mukolagadde nga linga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba ngenda gwerira nganze embwa kati mbagamba njala tandikira wano gye mwasindisa abantu okuyita essembabule waliyo omugga gwe bayita Kyoja era ne Katonga gyasibuka okwetola district omuli Masaka omuli Mityana ne tujja ne Gomba okuyingira awo nkulayira tene musajja wa yinula kabere Minister of Works amanyi mapu ya mugogo baskamatiski za mugogo tateriyo naye abasajja bano mbula biika emisana nga balese batandise okuleeta ebimotoka byabwe bayimiridde
bano nyege gibagenda okufumba mu ekintu ekyo eyo si emmanya y'enkoko nga temunnakwata sendeza mu omusolo zigenda okutomokako zigenda okutomokoka musooke mumuzengalabiza musooke manyi ki ekyokukola ogwo omugga Katonga baaguzimba baafaana dda tebaliiwo gubadde gutuyambe n'okuyamba okubanga okyawangala ebbanga eri lyonna obuzibu vudde ludda wa obutasoma bulumu okuze tutandise mu nature Uganda yensi erina emigga entobazi ennyanja n'ensozi nga buli kimu kiyamba kinnaakyo naye njagala kubuuza Yoseri ne famire yo mwali mufuddeyo okumanya lwaki ebintu mwasanga byonna mubyonoonya omugga Katonga n'ebigwetolodde mu Lukaya oba mu Lwera saidi zombi ng'ova e Kampala oba ng'odde e Masaka zonna zirina omusenyu naye Museveni ne group y'omu bamafiya bataasoma mumanyi omugaso gw'omusenyu ogwo lwaki weeguli temumanyi Minister bamulanga Kisempijja katobe Minister wa Defense musajja gwe njagala ofenga weetakula kubanga oli mutemu nnyo eri obulamu bw'abantu banna Uganda wakwata ettaka ebitundu 8 ebisangibwa mu bitundu by'e Masaka bikwasa Yoseri ne famire ye n'ebyapa bibawa naye ettaka ebya Buganda ate nga lyalina ensonga wakiwerere mu ttaka ly'ebwakwe kuli ettaka ly'Olwera era zino famire zivunaanyizibwa okusima omusenyu mu Lwera naye ng'omusenyu guno byemu ku by'obutonde Katonda bye yakola ebibadde bibibira okubibira simanyi omuntu amanyi Oluganda akumanyi okubibira oba okutangira entambula y'amazzi oba obutawagguka bw'amazzi naye basajja mmwe Abachina under Museveni's influence ne Sali Musale bayina company ezisima omusenyu on both sides omusenyu n'ogutwalibwa e China ne gukolebwamu solar panels n'amagirasi omusumba Kakande ayina mu company esima omusenyu n'erimu omuceere Janet Kembabazi Museveni ayina mu company esima omusenyu Natasha ayina mu company esima omusenyu Muhoza ayina mu company esima omusenyu Sali Musale ayina mu Diana Museveni ayina mu Sebalamu ayina mu ne Sega muganda wa Sebalamu bayina mu company esima omusenyu omusenyu guno Katonda guteekawo gwe kubibira amazzi obutasukka we galina kukola kusukka kudda mu bantu gwatamanyi science njala nkunyonyere mu lulimi olutono ennyo abasimi b'omusenyu bali asimyeko omusenyu bw'osima omusenyu osimako enkumbi 3 bwe ziti amazzi ne gavaayo mu ttaka amazzi aga gavuddeyo mu ttaka goloza gava ludda wa goba wagataddewo nedda amazzi ago obutonde bw'omusenyu Katonda bwe bunywa ne bukuŋŋaanya amazzi gonna agandibadde gava mu nnyanja gye gava okudda ku lukalu okutawaanya abantu kye tuyita okubibira kati mu Lwera ku saidi zombi omusenyu ogwandibadde gunywa okukwatirira amazzi ago gonna zaasigala mpompogoma emiti n'ebisaalu amazzi gano mwe gali geetayiza obutavaayo gonna byasimibwamu ne bifuuka emikwesese n'ensibuko y'emigga gino gyonna gye giva abasinga obungi baagyolona gyayonooneka omugaso gw'ebitogo kwe kukwata amazzi n'okugasengejja okubeera wamu gwoza lwaki leka Victoria amazzi ge gabera colorless nga meeru sawa yonna naye ng'ate enkuba etonnya ebitaba ne bigenda mu Kampala ne bikuŋŋaaneka kitegeeza nti obutonde Katonda tukola buli kintu nga kikola ki nga kyetaaga kinnaakyo musimye omusenyu to the extent kino nkibabulira enkuba ejja kuddamu okutonnya Olwera n'Olukaya lwonna mujja kuzuuka nga temukyayire musobola kwegeka lubanga n'ennyumba zibuliddemu ekyo kijja very soon reason being tulina abantu abataasoma nga bali mu State House bali mu office soka weebuuze guno omusenyu gwabeerawo gutya scientifically weebuuze kubanga gwe bw'osima omusenyu osikuba enkumbi 3 amazzi ne gavaayo omusenyu guno gwe gukwata amazzi gano
Njala soka kubuuza Uganda bukyanga ebeerawo amataba ge mwali mulabyeko mwali leka amataga bekikange ekyo kubanga abantu batabanyiza oluguudo lw'Masaka lubadde ebbanga ddene nnyo era buli kimu nga kitambula bulungi naye okuva no baatandika okusima omusenyu mu Lwera oba mu Lukayoomo buli kimu bwe kyatandikira okwagala okufa togera kigenda kufa kati mmwe basajja mwe abayinula Minister of Works temusobola kukwata ssente mutandika okukola bulijjo eyo nga temunnafuna records oba schematics zikwata ku muggalulu Katonga nawa Amaziga gye gabadde gabera ebbanga mulowooza gazirero gabadde galina gigabadde gana amazzi gabadde galina gigabeera nga guga gigasirikira teteri amanyi gabeera nayo golooza gazirero gavudde mu Guno gayiika buyisi gati no gabadde galina gye gakuŋŋaanya gye mwajja omusenyu ne musima ne muwonoonayo kati kibadde galina okukola obbalagako obutonde mubwonoonye golooza amazzi gano gazirero gabadde galina gye gabeera emyaka gyonna nga Katonda ateekayo amabibiro agabibira amazzi gano butafuuka kye gakoze olwaleero yonna mwayonoonayo kuba musima omusenyu kati gowonekagako mutuwonoonedde naffe katuwaguze tujje tubalageko nti gye tubadde tulina okubeera mwatuwonoonerayo kati tuzze tubalagireko katono kati Pulezidenti bamulanga Kisempijja guwakwata ettaka ennoli wa Janet ne famire ya Museveni yonna okusimamu omusenyu kati olwaleero n'abayunula baleeta mitazi bwe bagenda kupima bwe bagenda sebo eyo bulijji gye mwagala okuzzaawo musooke munoonye ensibuko y'omugwa ogwo mufune history yaagwo amazzi ge gatambuza mu musana ne ge batambuza mu nkuba mumanye na kinge gye mugenda okukolamu oluguudo olwo ekyokubiri nga temunnakwata ssente za muwa musolo zoonoona buli asima omusenyu mu Lwera olwo ku sayidi zombi mumujje yaveeyo okusima omusenyu mu Lwera kukome mbagirawo temukwata ssente za muwa musolo kuzimba ka bulijjo akageeni nga bakyasima omusenyu mu Lwera no ebigi no mugenda kuba mwozezza ne mwanika mu ttaka ate nno bulijji yagenze yokka neesaanawo oluguudo olwo mbalabula singa temugaana bantu kuddamu kusima musenyu omwo lugenda kutandika okufa okuviira ddala erukaya mpaka gye lukoma eno buli kye tuyita Olwera olwo lwonna lugenda kubuliramu lumu luveewo wabenge wantu mukyasobola kontrolingawo nga Masaka yetongoddeyo kanti wankyaki eyeesaze ku Uganda nende Semba bule gye mwagambye naye enguudo zaayo ziri mu mbeera mbi kubanga emigga gino gye gisibuka okujja nga gyekuŋŋaanya okutuuka mugulabidde tegisibuka awo mwabasinga omunyumoza Katonga ali wano mwamula nedda Katonga asibukeeyo Semba bule najja n'agatta ku Mityana n'agatta ku Gomba ne bajja nga beekuŋŋaanya mpaka baatuusa obusungu balina bungi nnyo temugeza ne mukwata ensimbi y'omusolo ne mukola ka bulijjo ako nga mukyasima omusenyu wali obanga omuntu atyo genda kabuyonjo ekiro nofuka mu bucket ate omusolo n'ogwera mu bucket n'ogenda okola ogenda kudda enju yonna ng'ekyuma tekirina njawulo ku ekyo nkiddamu yinula Minister of Works temugeza ne mukola bulijjo oluguudo lw'e Masaka nga bakyasima omusenyu wali mba mugenda muba muwozeza ne mwanika mu ttaka kubanga obanga omuntu atyo genda mu kabuyonjo ekyo n'afuka mu ka bucket ku makya n'agenda okukola omusulo n'agwerabiramu nadda okugula ennyumba yonna ng'ekyuma mu sulo kye mugenda okukola ekyo temukikola mukiveeko naye nga kooza yonna evudde ku Bachina Kakande Janet Natasha Muhoozi Salimu Sale Diana Sebalamu Segawa ne Vincent bamulanga Kisempijja eyawaayo ettaka lino okuba nti mulisimamu omusenyu nga temumanyi kintu kiri mabega wa kino ekintu ekirala ozanyisanga ekintu ekirala kyonna ne tozanyisanga kye bayita obutonde busalawo bubi obutonde busalawo bubi nnyo kuba tebwagala kumanya osobola obumanyira nga tebuseka tebunyiize tebukola olunaku lwe bukulazeeko nti bugenda kusituka
Kyekyo kyabadde Masaka. Ate kikyali kituuza bikyajja bingi nnyo. Awo nawo nvuddewo. Kansubire nti Ssaalonga Mulengejja Wassanya Kaloli atuuse. Eno information njagala egendere mwenna Bannayuganda abagala ekyukakyuka. Kansubire dde omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video kano kwali. Olwaleero ndabye Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ng'agamba nti yeeyozayeza okutuuka ku myaka 10 egy'obukulembeze nga Katikkiro. Era nga yenaanise ebyowoowe. Bantu bangi bamukubidde emizira naye nga bw'otunula fesi naye kiri munda akimanyi bulungi tekitambula bulungi. Manyi bw'owekaka nnyo ku kintu ky'ofuuka ekizibu. Mukulu, njala sooka tegeeza mwenda Bannayuganda ababadde balina tebatamanyi kigenda mu maaso kiikino wano wammanga. Mubadde mukimanyi nti waliwo ekibiina kyebakoze mu sort abbreviation nga Mayiga yakironsinze mu Buganda era n'ensimbi n'azifuna nga temukimanyi. Bakiyita B47. B47. Ekivunulwa nti Buganda 4-7. Era ng'omukyala eyaleese ekintu kino okironkingira mu Mmengo oba kiyaguza Mayiga bamuyita mukyala Hadija Namyalo. Ebifaananyi mwambirabye. Okusookera jjala soko beetonda bannange amasimu gange gamanyikiddwa gaabula era n'essimu gye ntera okukozesa eya studio okubalaga ebifaananyi video sigina yabula n'ennamba neebulira munansonyi ebifaananyi butabiraga ne video olw'ensonga sirina ssente kati sobola kuzzaawo ssimu eyo naye njala bategeeza nti omukyalo ebifaananyi mwabira ku social media nga bitambula ekintu bakiyita B oba ba n'ennya ennyukuta nnya 4 then 7 Kigwayo Buganda 4-7. Kyaleteddwa mu Bulange Mmengo omukyala gwe bayita Hadija Namyalo era bino byabadde mu nteeseganya wakati wa Mayiga n'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM. Mukimanyi nti mu kalulu akawedde twakubayo sseeri mu Buganda n'enkoona n'enyooka omukka n'obugere ne bulaliira okugenda okukakkana nga tasigazzaamu njala. Era ne beekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo nti Buganda asime Buganda naye nga ekituufu baakiwulira. Bw'otwogerera essaawa zino kampeyini zikirubwa era mu Buganda sabbuuni agabwa, amafuta gagabwa, pikipiki zigabwa, obutebe bugabwa, buli kimu kitaba bulungi nnyo kampeyini zitambula. Ne weewuunye zitambula ku ki? Bano bali mu kugulirira abakyala n'abakazi Abaganda badde babalonde mu mwaka gwa 2026. Kati kye bayita Buganda 4-7 ekintu kino kyalonkingiddwa Mmengo naye nga mwena temukitegedde. Buganda 4-7 kitegeeza nti bagenda kudda mu buto okusitula enkuuni okwagala okweddiza Buganda naye nga bayita Mmengo nga Mayiga agenti waabwe. Omukyalo ono n'ekibinja kye kyonna ekiva ku NRM Secretariat nga nabo bavudde mu State House basinkanye Charles Peter Mayiga wiiki ewedde. Bamugamba nti twagala otubeerere omulima waffe mu Buganda nga tuddukanya omusinde guno ogwa Buganda 4-7 ekya B47 mu 2026 era Peter Mayiga nakkiriza bulungi nnyo. Ensimbi zaamuweereddwa era ensonga lwaki yalonkinze empiira gy'ebika bya Buganda ne projekiti endala ku ssente zino. Era mu kafubo kano yabagambye nti manyi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawangula naye kati mugenda kukola ABCD okusobola omujja mu Buganda mulyoke mweddize Buganda nga nze manyi bwe ngenda okikola. Bulijjo ano kye mbagamba abantu abasinga obunyi nga tebakitegeera. Omwami wagambye nti ajjaguza emyaka 10 naye nga ku myaka 10 alina keena egiri official 6 yeremeza obulamuzi olw'omukama we Yoseri kumuteekawo. So nno nza mutegedde bulungi nnyo. Abagala the name and no ngenda jja kujja posting nga nvudde ku live kuno mbategeeze kitegeeza mujja kitegeera bulungi nnyo. So omukulu naye bagambye nti ngenda bbawa amagezi engeri gye mugenda okuddamu okuwangula mu Buganda mu kubira Robert Kyagulanyi Ssentamu enkoona enywe. Era abantu bano bamulekedde miliyoni 325 eza cash era ko yavudde okulonkinga empira gy'ebika bya Baganda ne project endala zagenda ogendako olw'ensonga nti yakitegedde nti ye ebintu ebikwatagana n'okuba nti okwerabisa takyakitya
era yabagambye nti officially nja kuba buli kimu kiba buli ekiri mu Buganda n'okuba nti mbatambuza mu Buganda mukole emirimu gy'okuzzaawo omukwano wakati wa NRM mu Buganda nga tuli project ez'enjawulo nze omulimu nja gukola. So nno mwenna abadde bakimanyi kintu kibayita B47 kyekigambo ekitegeezebwa Buganda Form 7 bakironchinga mu Buganda kyayingidde wiiki ewedde mwakire bulungi nnyo. So saagala muntu yenna yeebuzeebuze ng'afukaana aba olw'ensonga kumwe mwena tuwadde yakitegedde nkibabuulidde kati mutegeere ali wano nga totegeera kintu kino tojja kitegera kubanga nvunaanyizibwa ku byenjogera bula sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Kati abakitegedde mukitegedde bulungi nnyo. Ngenda mu maaso nkiteeke oluvannyuma nga mmaze okola ki nga mmaze okubategeeza ekintu kino. Tugenze mu maaso. Omwami ono okumanya taswala ate nga si mukalu mulwadde. Njera tegeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abali ewaka ne mu diaspora. Njera bategeeza nti omukulu ono olwaleero bw'agenda nti ajeguza emyaka 10 ate ayina ekintu kye yakoze eky'ejjoogo ekijooga. Omwami ono olw'okuba nti yabadde ayagala buli muntu yenna amwagalize emyaka 10 egy'okuba nga afutubadde ku Buganda mu office yagezezzaako nnyo wiiki ewedde era okwagala okusindiikiriza Ssaabasajja Kabaka ayise ekiwandiiko oba obubaka omuyozaayoza omusuutasuuta eri Abaganda olw'okubeera emyaka 10 ku Bwakatikkiro. Ko Ssaabasajja Kabaka ogunywanga n'ogufujja obubaka yaganya obuwandiika era ndowooza tembuuliddeko wantu bona nti Ssaabasajja Kabaka ayagaliza omusajja ono kubanga tamujooze aweweta mpisi kundi. Kale mukulu otera nnyo okuwandiika ebiwandiiko n'obyewandiikira n'oteekako emikono gya Ssaabasajja Kabaka. Naye leero sirabye ekiwandiiko ky'otaddeko mukono olw'ensonga nti empologoma yagaanya akamanyiro kasusse. Mukulu ebintu bingi nnyo ebigenda mu Buganda era ensonga ensi eziraba. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ogezezzaako nnyo okwepaatiika n'okwefuutika ku Baganda. Naye nze ngamba Abaganda baakutegeera ate bakumanyi. Programu nnyingi z'otandise okukola oba z'okola naye abasinga obungi baazibuuka. Nze mbadde musanyufu nti olw'ensonga nti n'ebbaluwa eno gy'obadde oyagala bakuwandiikire kusuusuuta empologoma yagaanye oggiwandiika y'ensonga lwaki nti era teri bubaka buyisewo wonna kubanga gubadde n'ekigendera ekikyo nga ggwe omuntu naye kigaanye. Awo nawo tuvuddewo kansubire nti abategedde mutegedde ekyo tugenda kuba tukigendako olunaku olulala. Tugenze ku omu ku bakiise b'amagye mu ssetteesezo w'eggwanga gwendabye olwaleero ng'akinnambuka ng'akimezezza okw'omusana gwe bayita Lieutenant General oba Lieutenant General James Mugira. Kansubire nti kwoli kuno mukulu. Bwe nkola programs zino nga waliwo enteekateeka z'okutta oba okubba okusaanyaawo erinnya lya James Mugira lyogerwa nnyo mu programu zange abampuliriza. Omwami ono asinzidde ku katuuti ka ssetteesezo w'eggwanga nga mukambwe si munyiivu mulwadde n'agamba nti ebikolwa eby'abantu bakola ku social media okuseka okujagambiza n'okusanyuka ng'abakimezezza okw'omusana bibanyiiza era tebabeyagalirako ddala era bakivumirira era bagenda kufuba okulaba nti omuze guno ogebwa eddagala ng'obudde bukyali kubanga bo ng'abantu kibanyiiza. Mukulu James Mugira ntera nnyo okukola video nga ndabula abantu ku security alert meeting abazituddemu nga naye mwoli. Njera kubuuza mukulu ekisookera ddala. Mu Uganda tulina ssemateeka w'eggwanga ate tulina amateeka ag'abantu ge tuyita common laws ag'abantu obuntu agatabagiddwa agakwata obuwangwa n'ennono. Njala kusooka kutegeeza okimanyi nti mu mambuka ga Uganda mu tribe ezimu omuntu bw'afa tebakaaba bajagajja bujaganya ne basanyuka. Ekyo badde okimanyi? Ekyo nkikumuulidde. Ekirala mukulu mu Uganda tulina ssemateeka. Kawaayiro ki akali mu ssemateeka akagaana omuntu okusanyukira omuntu afudde?
gwe kosinziddeko mu parliament otiise nti ojja kudiringa n'abantu abo kawaayiro ki tekaliimu ssemateeka w'eggwanga w'omuntu okukola ekintu kyonna ky'aba ayagala okusanyuka okukaaba naye nga tokkaaba tewali akkaako okaaba wekka njala kubuuza kanyomero ki mu ssemateeka akaganda omuntu okusanyuka mpozi mu kabake njagala ogende bakuwe liivu ya myezi 2 ogende okole etteeka nga munnayuganda mumugaana okusanyuka singa omuntu aba afudde naddala nga mukungu wa gavumenti njala kutegeeza Lieutenant General James Mugira bw'olabanga abaana bo mu family basanyuka ng'okomyewo kimanye nti olina omukwano gye bali bw'olabanga abaana bo bategedde nti taata apaakinze emmotoka ne bawuna emiwabo ne buli munadduka kimanye nti waliwo ekizibu. Those are two factors. Bw'olabanga abaana bo basanyuka ng'okomyewo ne bakugwa mu kifuba ne bakuggyako obuveera manya nti bakwagala naye mu lwo parking emmotoka ne bagiwula ku lusozi nga yebagala ne batandika okuyingira ebisenge ne bayingira ebitooke ne babula manya waliwo ekikyamu kati yembera bana Uganda gye balimu ekisookera ddala tewali kawaayiro mu ssemateeka Uganda kagaana muntu kusanyuka singa omuntu aba afudde lwaki basanyuka kiwandi wadde osooka okwebuuza James Mugira mukama wo naawe kuva mu 1996 muzze mu ttabanna Uganda nga tewali report neemu efulumye nga ne wiiki tennawera mussa abantu n'obuyindi buno afudde olwaliro ne ssente ziddawula 12 kati gw'oyagala tuleme kubuuza bibuuzo ani atta abantu bano. The custodian of all laws in Uganda is the constitution, and the custodian, the owner of all guns is the government. No civilian who owns guns, it's the government. So people in Uganda, if assassinated by use of gun, that means we blame and we ask questions the government to bring reports. So if you don't bring reports, that means people, they will keep on asking questions. Parliament, these are uniforms. Oziteeka konga basasula omusolo fetu kugozitadde kulwa fetu kusasula omusolo. So we need answers. Assassination reports sizabula. Ekisookera ddala mmwe abali mu government mutabana Uganda nga mukozese mundu. Oyagala tuga nti omuntu gosize mundu. Nyini ye asike alemekaba. Gwe owa government yamusse oba mulisa akajiri. Ofe baleme kuseka. Of course, they have to celebrate because you mistreat Ugandans. Gwenawo ne wofira ne sawa zino abaana bagenda kuba akaduli ku TikTok, bagenda kuba akaduli ku Facebook, bagenda kukola comedy mu ngeri yonna esoboka kubanga etteeka teriri bagaana. It's your constitutional right to celebrate. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde akulisa akakanja afudde. Atotandika okka Amaziga ekyo tikisoboka, it is impossible. Bwe munaava mu kutemula banna Uganda nemba wa report nemba wa rights zaabwe bajja bakungubagirako ne tolina tteeka waddaaka. Why ogenda mu Uganda ku celebrating? No way. Gwe lindako katono omuntu omu gye bujja katono ojja kulaba namugabo gambe gwe wezirisemu 30 seconds ojja kulaba embuto wezivuga. Kati mukuru Lieutenant General James Mugira kule mu parliament weweregwe nenjala kutegeeza ssebo ezo uniforms ze mwambala sente za muwa musolo gwe mubaka ettaka gwe mutta atayina mulimu asibiddwa mu byobufuzi ate nga n'okunebatta muganya okufulumya report gw'osuubidde agenda kukola ki? Balina kuseka. Ate okuseka, it is part of life. Okukaaba, it is part of life. Okunyiga is part of life. N'okubeera sad is part of life. So, buli muntu motion mwajjira okulaba ekintu tosobola gimojjamu. You can't stop someone to laugh, to mourn, or to celebrate. As simple as that. Tolina. Ekyo kiri human, kiri munda wa muntu tosobola mugana, tosobola gana muntu yali mu motion gundi yali mekola. No, it is impossible. Tekisoboka. Omuntu tosobola mugana kuseka kubanga alina okuseka.
Tomugana kunyiga kubanga alina okunyiga, tomugana kukaaba kubanga alina okukaaba, tomugana kujaganya ng'ekintu kye kyalaba nti ekyo kizibu kivudde n'omugano. It is impossible, tekisoboka. Ne bonna okuleeteka tekisoboka. Abantu bagenda kuseka, bagenda bakola mu comedy, bagenda bawanana, bagenda bakola buli kimu ekyali kikoleddwa ku nsi kuno mpaka nga mutegedde nti mulina okudda mu bantu. Mujja gguulira omuliro. Ate twakye tumanyi nti ebintu bino bibaluma. Neewuunya omuntu alina emmundu ng'ate alumwa nnyo okusinga omuntu aseka obusisi. Olwo omuntu gwottidde omuntu oyo aseke akole ki? Feel the heat to the maximum. Temulina kye mugamba bantu. Simanye, I'm Lieutenant General, I condemn and I wish to control this. Toyina gosobola controllinga. Mugende muli embizi zammwe, mugende munyo walaji yammwe, muwalaji wammwe, muje ebiwojjolo yammwe, mufune sirimu, mufefe bwetuwanguyize kuba twagala kusiri. Naffe bwe tufanga mukolanga ekintu kyekimu if you can. Kubanga ffe tufa mutuyita hooligans, mutuyita biyenje. So, kati bwe kibanga ffe biyenje, tusobola okufuna happiness mu kufa kwammwe, mutuleke tuseke, tulina ebizibu bingi nnyo. If we the hooligans, we get excitement over your death, let it be. Kubanga mututuddeko nnyo. So temune mugenda kizaayo. Omwana asoma ina digwi talina mulimu. Gwe abaana obona bali mu America basoma musubira agenda kuseka. Abekala mojja mabbi amabaati gaabwe. Mubasse entezo namuzi. Kati wakala mojja afuna appetite enyiga mbu simegi gundi yafudde bwa mukabireko. From where? Love agijiyo. Love, tata chilumira hizo funa love eseka. Nga bamutta bamanyi. Nabo Kenya family esobola okunyiga, esobola okugana okuseka nga gwofudde. Flaka sente za family esobola okunyiga nga gwofudde nga mumwatta mwana waabwe. Abaana bali mu komera family esobola okunyiga nga bali mu komera nga nekibasibya tekiriiwo. No bagana okuseka. Kati kambagambe muteke in a statement mugitwale. Waliwo ebintu biri mu nsi. Waliwo kye tuyita okutya bwe bulwadde obusinga obubi mu bulamu bw'omuntu. Waliwo n'okutiisibwa. Okutiisibwa kye bayita intimidation. Intimidation oba okutiisibwa tekuli kutuuka ekiseera ne kugwawo kye tuyita akatengo. Bw'oba alabyeeko ng'emmese egoba kkapa. Mu Luganda tugamba nti obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Kati yembeera gye tulimu obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Naye olunaku lw'olisanga ng'emmese egoba kkapa. Lw'ojja otegeera nti abantu akatengo kakoze ekikaba weddemu. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu mututteko ettaka lye asinike anyiiga ng'ofudde yamubbye kajja kuseka. Mweganye ka video akatambula ku social media nga abasajja abanyarwanda bakubenteza abandi amasasi ne mukeegera mutekaabaddeyo. Nze let me tell the Ugandans, whenever you see UPDF or police, they've come out with the public statement against those videos, sometimes which are saturated on social media, get to know that they own those videos and they are the one who did those crimes. Muliro aba UPDF ngewandiise ekigambo yeega n'ekintu ekikoleddwa ekyazibidde ku social media. Tobuuza kiba kituufu. Buli poliisi nga yeega n'ekintu ku social media ekyabaddeko tobuuza kituufu. Ekyo bakikola bakiyita mu Luzungu bakiyita damage control. Okwejjako omusango ng'obudde bukyali newe kiringa w'onoosanga omuntu nga badde ali mu kasika badde asala ebyayi n'omusanga n'obikula nombuuza okola nti sina kyenkulaba n'otudde obutuuzi bwe nti kibayita okwekazanga omuli w'ebyayi ku kkubo neyeekaza kati ne gavumenti bweti bweri. The moment olaba omuntu nga poliisi akatambi akatambula tetokamanyiiko ng'omanya kaabwe.
Bora UPDF ngekoze kiwandiko akatambya katambula tetukamanyiko sikagwa tobuuza ke kaba katufu tobuuza ekiba kita damage control obutasasamaza abantu bagati katuwandike kino ekigambo kituwandike eno gine baruwa tusobola okukendeeza ku ntambula y'ekintu kino abantu baleme kukola ki abantu baleme kimanya ebintu bino byonna mujja bisasulira nga nabo gisimufungize mukole fujjo mukole fujjo naye tujja balabisa to the extent nti mujja tuuka okwebuuza kiki ekyatuuka ku Uganda ku bannayuganda teri muntu asobola kuga nti agenda kunyiiga akusanyukire nga wafudde ng'omwana we asiiba njala abaana be tebasoma bazaalidde ku lujja mubbe amataka g'abantu mussa abantu baabwe mu ssente zaabwe embeera mu Kampala amakubo galinga ng'empukuze wawalumba ettanda mussi buli muntu mwagala mutta buli muntu ali ku bunkeeke gundi bagenda kuzita gundi bagenda kuze gundi kubanga mu kye muyina kyagala kutta bussi and ekintu ekisembera ddala politics mu nsi kubeera kwogerezeganya na kuteesa but the moment gw'oteekamu feelings notta abantu kitegeeza you are not ready to lead people kati Museveni n'abantu bamwe you were not ready to lead Ugandans that's why you kill them kubanga politics omuntu ayogera bwogezi kati bwolikwata omuntu ayina emundu ogenda mukola otya kati kino kakiva buli mbadde temukimanyi buli muntu n'omugamba ekigambo nafutubbala n'asiba face oba omukutte waluma kasita omukwate waluma n'akyusa face omukutte waluma kati tusigale nga tubakwate waluma bajja kutegera naye kasita omuntu yenna atamanyi byabufuzi na bukulembeze yeeyambise mundu ate okusolvinga political problems total failure oyo si mukulembeze abeera dictator super omukulembeze yenna awuliriza omukulembeze asoma embeera omukulembeze omala okusoma embeera nafuna solution mwabba akalulu nga tubakuba ebitundu 75 ku buli 100 ne musala mu spending billions and billions of money okublibinga abantu baffe bakulembeze abalondebwa n'abaana bali ku school abali mu struggle basirike kubanga mwali mu kimanyi bagenda batwala babavuga eggaali musala mu bulira abantu bamukozesa ssente ne musala mukwate buli mwana yenna ayina eddoboozi musibe kubanga mutya akatengo nze nali mmanyi nti bano abasajja bagenda kufunamu ekitegeeza nti eggwanga twalijja mu ntate y'abaamiini y'ebobote y'abalutwa nga mugenda ku setting up precedence kye tuyita okulabirako to the past regimes kubanga all our grandfathers and our grandmothers they helped Museveni in 1980 to solve all political problems nebyaliwo. But fun enough, ebyaliwo exactly really more than what was there before. For mwagala fuge emyaka 5, okay? Muchakola system yemu eyokukuwamba, eyokutta, eyokurepinga, eyokusanyawo, eyokuteka mbanda Uganda mbwavu kubanga mwina system egamba tosobola kufuga muntu mugagga. Omugagga gwofuga omwachi, omwavu gwogamba ati afuke mwavu omwachi. Kichwa muna Uganda. Muna Uganda yegulira okuva ku ddagala, amazzi ag'okunywa, n'esasula school fees, n'aliisa omwana we, n'amusomesa, talina kyafuna kuva mu gavumenti. Kati omwavu wazo omwagaza ki? Kubanga mmwe political mentality ya muyagolira egamba when you leave people to become rich it will be very impossible to control them when they have money. That is eyo bwongo bufu mukijja kuba kizibu nnyo controlling omuntu omugagga bajja kwesa sente okujja ku government. No, when the country is stable economically, politically, there is no need of arresting, kidnapping, and assassinating people. No. People mind their business. In fact, Robert Chagulanyi Center mbwamala okujja ne mubaka abantu bazuukidde amaaso nti eggwanga lyaffe. But before, gwe kennyini mu 1986 nga wagamba mbawadde otulo mwebake. Bonna ne beebaka mboolera bakajja bakazuuka kyawala bagandi muve mu tulo muzuukuke ne bategeera nti lindako kino kiri bwe kiti.
ne ku kintu kye mutabala temwabala social media mwanazire mainstream za mu TV radio nga muli aganza okumalina ku 10 nga tewali agafunye kati gatwala dakika 3 ku seconds ngense gafunye ekyo kisingo batawanya obwongo bwa mwobo information etambuleta kye kisingo batawanya bonna mu professional journalists mu compromise nga bali batambula nga mbuzi yabitanga kunoonya muddo kuvayo ku lweggulo nga bajja bagayo muddo bali nga bali amayirungi kye mumanye ekyo kyokka kye musobola temusobola ku analyzing issues kubanga in such a situation osoka n'otula wansi you analyze the history of the political history of Uganda biche bya vilo government ezaayita ezaagwa mu .com era mwani bate mukyawamba abantu mbizimwe mu .com era mwani bate mukyasobola ku assassinating abantu mwante musobola kumya bantu bwavu ne mujja banda Uganda mu business mwezi wabagwira economy ki mu .com era nga mwasoma nti amini mwamuyita kijambia yali abantu mwana basinga okulya abantu mwayita oboteka wenkene naye abantu bemusate oboteti yabatta lwaki mutuza mu bintu bire by'ekisiro njawulo kije muyina n'amini ate gwe mwawayiriza njawulo kije muyina n'oboteka gwe mwawayiriza abana basome balina degree bana diploma they can speak ne Guno ngenda kukwata nkusiba kufireko obukomera kubanga oyogera n'okwogera kibafuukidde kizibu kati mubavuwaziza mubagaana okwogera n'okusira mwagala abeere ki the moment bw'olya aleka nkweka example n'olya chapati ekikomando n'olya amagi amafumbe n'olyako ebinyeebwa n'olya fene ekigenda okuva mu olubuto lugenda kwetokota lukuba obugoma ekinaava mu kutandika kwekuniza nga oli mu taxi kubanga olubuto lukwagala kuwaggukako otandika okuyita nakku kati gavumenti essaawa zino olubuto lugye wagguddeko etandise kuyita nakku eti abantu ojjuulira nti ekuumuuka oba egenda kuyisa omukka kati kyemuliko kubanga mukimanyi history doesn't favor you mwakola ensobi you made a mistake history wa Uganda tulaga since 1962 tetufunangayo peaceful transition of power tubadde mu lutalo tono wambono era byo tuli mu .com era mbu mwasoma muyina degree muyina ne parliament y'abasajja abakazi n'abasajja abasajja abatasobola kutula mugongo musajja the worst thing kye nakala mu nsi everybody fear Museveni muga this is the fact including n'aba NRM abati omugamba basirika busirisi kubanga bakimanyi nti ajja batta but omuntu mugambe this is a mistake tukola nsobi okwata abantu ebyobufuzi tukola nsobi okusiba abaana tukola nsobi okuwamba abantu tukola nsobi okuteeka drones wamba abantu tukola nsobi okwata omuntu nga tuwala omusango tukola nsobi ogoba abantu ku mataka tukola nsobi zino ensobi zikoza ne muganya okutegeera eggwanga mwagala diteeka mu ntata ya Somalia naye mbabuulira ne gye munaalaga mwenna bajja bakwata the same mistake balize bakola zimugenda okuddamu muganya tulo kozesa omutwe gwammwe okumanya kati njala bawo example Moi yakola buli kimu ekikozesebwa ku nsi okutoobola n'okutoonya bannakenya but at time yatula mugamba Moi kyokola kikyamu Moi n'atunaga okay wait a minute okay what can I do now ne babulira Moi kino ky'obokola ove mu ntebe peacefully Moi n'akikkiriza n'ava mu ntebe peacefully n'agireka Kenya bwetambula but Moi yalina obuyinza obusobola okusigala mu buyinza mpaka nakati ng'akyalimu yalina amagye yalina ssente buli kimu ne media ng'agikontrolinga naye yawuliriza naga kimugamba kituufu kankole kye muŋŋambye ne bano abasajja abaga nti baasoma abatambuddeko okwetola ensi yonna ne mutasobola kula nti Uganda yolekedde mu kati abaga nti buli muntu agenda tandika okulumba munne ng'amuyita ensolo temusobola kutula kozesa bwongo obwo kuva ddi ng'okwata muntu muno n'omuteeka mu kkomera nga tomuwadde na mmere kuva ddi ng'osima Masigulevu n'okwata abaana b'epipa ne bateeka mu ntana nga balamu n'obaziika nsi ki gye tulimu nsi ki gye tulimu nsi gye tulimu eno Moi yalina buli kimu ekisobola omubeeza muyiza mpaka nakati olwaliro
but yatula asanaga ambali munga bitufu nava mbuyinza naleka Kenya ngetambula mwe mulemye okutegeera n'okulaba signs and symptoms Yesu weraga wakambwe nnyo era mwagala sigala nga mukola ekintu kyekimu abakulembeze bali abasigala ku kibakola olobo kwe kuoza n'oyaneka mu ttaka kati mwanika mu ttaka n'otuuka ku parliament n'otandika okukonda emigabo tasaba celebrating olw'okufa kwammwe lwaki celebrating nga sinda bulamu nga mumwina obulamu muvuga mpenkoni ntambuza bigere sina school fees amona sina lya sina kola kigo ovuga mpenkoni mubbasereze gwanga muzikoze buli kimu kye mwagala muguza amayumbe nze sigale nga mbakabirize nga nkabaki mbana yonka senga wange omwana mu Saudi Arabia mujjemu ensigo nze sigale nga mu company zammwe nze sigale nga ndi musanyufu Gomanyi sente meka ezafiridwa badaga zabafiridwa within the 3 days okuva oluguudo lw'Masaka lwasaliddwa ko sente meka zabafiridwa zimanyi kuba mutebi bakwatako abade bagenda okuzika okola business okujja abana baabwe okola buli kimu kyafudde billions and billions money niti mufuddeyo kyokka mwageze tula mu meeting nga buli omu yeebuuza ku munne era nga bwe tugaa nti amesa amaji tegeesimira bunye mwade mu state okusukulu okumeka wano kuli okuna nga muli omutudde buli mwabuuza mu tukoze tutya tukubireko UN in fact let me tell you mu meeting yabadde okuna yesterday ne ku okusatu batudde mu meeting nga beebuuza first family ya Museveni bali mu beebuuza tukoze tutya what is next imagine awenyi tukoze tutya tukubire ku UN nati UN eri Sudan eri Ukraine tukoze tutya tujje wa sente imagine abasajja nga beebuuza tukoze tutya kurujja oluguudo lumu ole Masaka nengo liraga sigenda kwogera ku eby'obufuzi biri buli wamu tulina wogenda bijjawo atamanyi byafaayo tamanya gy'alaga ate tuyigira ku byafaayo bw'ebanga Uganda yatandika na kuwambibwa na kutta na kutulugunya mwabajja ne muli babajjajjaffe temulina enjawulo ate ne mukola okusinga ku bali kye baakola ebyo si bye twagala ensi mugitadde ku bunkeeke ne mu spending billions of money across the world musindika aba eso okuketta banna Uganda for what purpose no gamba sigenda kusasula basirikale musala monji kuba tulina okugula weapons whom are you fighting with njala kubuuza Museveni wagambye abasirikale banafuna omusala mutono kubanga you have to buy weapons whom are you fighting with to purchase all those weapons of mass destruction whom are you fighting with olwana nani oguze tanka oguze nyonyi mukola nuclear ogenda kulwana nani yandigolola naye muna Uganda muguze motoka ez'amagye zitanka muguze motoka za tear gas mugula zaki emotoka emu ya tear gas ekola ezimba health center 4 eziwere 3 buli district ekyo kimotoka kimu kya tear gas ogenda kulwana nani lwaki mulwana ebisikirize bwe nga mubiti ebisikirize bwe oguze tanka emu esobola kuzimba health center 5 buli district emotoka emu ne muina tanka nga 20 enyonyi emu ze mugule zimingi zisobola kuzimba health centers nga 8 buli district enyonyi emu ogenda kulwana nani mentality ya mmoja mmaiti mukubira ne mundu lwembera mbuyinza no okubera mbuyinza bantu the moment you start to fight with your wife and your kids amakaga bagafudde nchidda Museveni the moment you start to fight with your wife and your kids at home agamakaga bagafudde kati Museveni obanga olwane banna Uganda nga Ugandans are the problems to you sort out yourself before it's too late because you are unsafe totally safe nchidda mutoli safe Museveni you fear what you don't know otye ekintu kyotamanyi kubanga gwe kenyini gwo kyeterawo buli otta omuzimu kusigala keep on killing lojja kutta mpaka nga naye bakusse mutye nnyo kye mutamanyi ate kye mutamanyi kijja bayiga ate
ensajja sigala ngegenda mu maaso okujjako bajjukirako ebikolobero kati mukulu James Mugira video gy'okoze gole mu parliament ogeza okutiisatiisa kozesa ku bwongo obwo ssaawa emu osooka otulogende batukuba masasi tebalina pain kozesa ku bwongo obwo essaawa emu nga tonakola statement gye wakoze abaana bali mu kkomera tubasibira ku musango ki kozesa ku bwongo obwo okuva mu atandika okuassassinating abantu report ezitafuluma bo bafamily ze balowooza batya kozesa ku bwongo obwo omuzadde yawerera omwana nga talina degree talina mulimu aba alowooza atya kozesa ku bwongo obwo olowooze obulu bwe mwabba nga si mwali malina okubeera bakulembeze kyandibadde kitya ky'oba okozesa obwongo bwo kozesa ku bwongo obwo kampuni zemwine zitwala abaana mu diaspora mu Saudi Arabia basalamu ebibumba n'ensigo kirowoozeeko ti omuzadde agenda kuwulira atya kirowoozeeko mu bwongo nga tunakola statement omuntu alina right y'okwogera omuntu alina right okulondawo omuntu alina right ku ggwanga lye bwemwagala fuga mbuzi ezitasobola kwogera kubanga embuzi bw'ogiteeka omuzigo ku mumwa osobola ogivuga mu kilometers 10 nga teyogedde ate yazuula endiga okwata bukwasi n'otwala kati ffe tetuli ndiga tuli mbuzi ate zitasobola kulya muzigo kati njala kuga nga tonakola statement gy'okoze olwaliro sooka otuleko wansi omanye Uganda yavaawa waweetuuse waweeraga era kyekyetaagisa bantu abantu bakola kituba tulugunya kyekinaddako kutwefuulira batwefuulira tugenda kudda luddawa kyemba mulina okumanya tugamba tutinga nfundikira okusoma kuyamba kuwandiika na kubala naye amagezi amazaale omuntu azaalibwa nago omukazi bw'afuna olubuto aba alina okuzaala either ng'azadde bulungi oba nga bamusaze busaze kati awo Uganda weyimiridde oba mwagala omuntu mwagala Uganda erina kisobola okulembeze mu ngeri yonna esoboka ate kijja kubaawo naye kigenda balekawa gwe boyita bahuliganizi gwoli ki where did you range yourself if you call Ugandans hooligans who can speak out where do you range yourself if we are hooligans abatayina mundu gwayine mundu oli ki ali mu uniform y'amajje oli mu parliament oli ki if you intimidate people from speaking about issues gobo oli mu ki bannange ndoza nazino obulungi atera na nnyoka ebigambo mubyogedde njero bebaza basobodde okubeerako bali kubeerako mukama ba 10 ampeera message mugiwulidde kansulenti ejja kutuuka buli mbuzi n'olunaku lwayo totyanga ntuuko yo entuuko yo betuuse kkiriza bukkiriza nti olunaku lwovaawo waliwo omulala addawo ate nga ensi esigala etambula egenda mu maaso kale n'olwekyo mukama ba 10 ampeera tulisinkala olundi mweraba